Nindiridde mukama gotaswazi kate gatoswaza. You wait unto the Lord. Yes, Sala Selumage nalitukoba nti nindiridde gwe mukama olindiridde ani. Do you have anyone so special that you are waiting for? More than okuba nti olikulindira Katonda bannange. The Lord, the living God we serve munange ate tumwenumirizaamu. Continue waiting unto the Lord. Okusinzira mu mbeera yonna yonna gy'olikuba ng'otambuliramu with this beautiful morning munange. Things will work out for the best. Right now, abazadde abasinga ndikuteekateeka kwizayo baana mu masomero, but some people don't have money. Ng'ogundi azina n'ekisubi tayidisene gye diri kujja kuva. But those who wait unto the Lord munange balitumbera nga eagles empungu mu ibbanga nti bw'omulindirira tolikola nsobi. You are waiting onto the right person. So mubero tineyo ko bantu munaye wasize otya osibyo otya. How are you? Ebiri kuluma biri bitya. Yes, tutwala okusasira right now abafirirwa nipa twebwo kula twafirirwa. Mubero tineyo abaje okutuliriza ko mwebale na mwebalira ala. Thank you so much. Ate ni mwabali masanu birthday celebrations abali mutekateka introduction wedding twabayire wale twabayire awefukula ewa bishop Naimanye ne mwami muchala kato. It was a very beautiful function. Whoever was there yali kungoba idea titwakogoine. My dear, you do not see me but me I saw you. Yes, it is always beautiful okuja wasanyusa kubazaire abasingo bunje, most especially abamina kuno tibenda akikola aye omwami omuzaire abazaire b'abaana abobulenzi tugeze nga muku okupampinga abaana babenga they can really accept to agree and settle with the abana babene bebalina. You know, chiwe kitibwa. There are a lot of blessings whenever two people come together and they have agreed mwajani mbazire mwabanga mufune emikisa. So yes, congratulations to mutabane wa bishop ni mchala ni mwala wa kato awekula nababere. Thank you so much. Everything you did was so blessing. So mumero tune program tumsake chibumba iyo etandise nindiridde gwe nolwemba nti lufumitirize every word you hear geza kubango kitamuka. Right now ndikwetekateka okuba nga tufuna our one and only God is calling program wetu tumsake chibumba kale munange jirinde tovao katwire na yechine chalo. Yes, abawonya kuchalo. Yes, abawonya kuchalo. Go kuchalo cho yes omukiriza obanga kwa wakoba let me welcome the Holy Spirit. Let me welcome Jesus in my house, in my village. Abasingo bunji tudio welcome Katonda twamwe welcome grafenka twera biranti bambi yakobati tu ensigo bonna tugise osimbe ensigo bogisimbe mala yavamo osimba ekisigo kirala ekyamaido we kiba kiri kula kyataako butibwa akusimbe ku kyalo ekyo ngani obategererera mu byejini ngate you are in the light. Ensigo ogireke tambule tambuza Yesu ku kyalo wona buli gwobo neetagisa mutukiriza ekigambo kya Katonda kubanga munange eno tiimu eyakikutamu weno olina okitamu nibo taire mbona. That's why you see some people have spiritual daughters and sons. Yes, mubero tineyo tulina our one and only God is calling bamweta Babirye Ruth ajja kubanga atoyandulira atukobera maina gejabire then tukwaje atukobere chiche chimulese mu studio yeyetebwangani. So mubero tineyo Ruth, you're most welcome to Baba TV. Lamusaka bali kubona Baba TV neyanziza ino abali tubona ku Baba TV buli omu gyoli nkwaniriza ino olw'okutubona ku Baba TV. Webale kutubona, webale kutuwuliriza. Amaina ndetebwa Ruth Babirye, ndi mukyala mulokole ntya Katonda naikiriza Kristu okuba omulokozi wange. Yes, tutukobere ku osabira wa obawa nkunganira ku Miracle Center Gateway Jinja Mairo 2. Omusumba wange ni Pastor Kawa Robert. Ndi mulokole ala ndi muweereza wa Katonda. Yes, sangero kuona ku Baba TV program bajeta tumusake kibumba tuli mukano mereko beta okwetebwa kwa Katonda. Right now tukwenda tutandikire Babirye Ruth wategera nti wayetebwa Katonda ngoli ku myaka eka kasoke mbuze wategera Katonda ngoli mu myaka emeka. Nebaza Katonda
Diana ndasooka okwebaza Amen. olw'ekiseera kino n'okunyaniriza okundikiririza nayanirizibwa ku TV. Amen. Okuweereza bwange omuzaire wange yakola kinene ku kwetebwa kwange. Kasooke mbuze muzaire family wakulya mu family kinga abaidini ki basabira mu kanisa ki? Ndiddamu amagezi nga maama wange ni baba balokole era baali basabira wa Pastor Sebufu Miracle Center, Oasis of Life. So twalinga baweereza mu church Sunday school, from Sunday school. Era nalina omusomesa wange wa Sunday school nga bamweta Faith. Omukyalo yankola bulungi. Buti imwe mwakulira mu buweereza nga muli balokole. Mwafuna mutya obulamu obwo kubaidukira mba mukulire mu buweereza omubanga abaana ab'endawulo kuba n'abandi ababa baire bakaali kulokoka. Buti that interaction okusabanga okwo tikwabakalibiza ino like you're missing oba muli kujja ino for fellowship, you know, tulina ebintu bye tujja twakola ng'abazaire aye ng'omwana olowooza oli musekaali kunumirwe nga feels is out of it. How did you feel by that time? Ekiseera ekyo kyatunumiranga olw'ensonga nti ekintu oba okikuliiremu olowooza ng'oti naye embeera abantu gye beebisa gye batambuliramu. Ekintu kikalubiriza omwana ng'akigwire mu bugwe nga mukyuse bukyuke oluvannyuma. Aye bwe mubanga omwana ono agira okuyiddamu amagezi ng'ekyo kyabona waliwo endawulo akulanga idi eyo n'embeera ekyo bwetambula. Ozuula otya nti embeera gye kubaidukira era omala wazuula amazima nti n'abandi kije balikola ki mu myaka emeka wozuula nti enembeera gye nkuliremu ate abandi kije kyamusanvu. Yes. P7 awo wenatandika okutegeera nti ekitegeeza eri abaana abandi abatali balokole era obulokole buno nti oba omwana kuba akulire mu kyaki oyina emyaka gy'otuukako era waayatula wabuulirwa enjiri era wetubuuliza wayatulira ku myaka emeka abaana babalokole n'abantu bebakozesa balowooza nti baba bali under that grace amafuta ago ag'obulokole bona balokole beerabira nti olina okwatula ng'omuntu okubanga obulokozi olina kwatula oyikkiriza na mutima gwo waayatula n'akamwako okuweebwa obulokozi. Kati nze ndatula nga ndi musiniya waliwo okuva waligule gwali muzaano gwa Sunday school okitegeera. Kati awo bw'oli mu Sunday school olowooza oti that is life kira oba ki naye obulokozi olina omala wayikkiriza Katonda era wamwatula ng'ate tokakiibwa. So ku myaka awo 14 nali ntegeera bulungi nga nsobola okwatula Yesu ate nga nsobola okuyikkiriza era baaninika n'abatizibwa mu maadi amangi okufuna obulokozi. Obuweereza bwo mu masomero bwali butya? Mu masomero gye nasomera nali mu kwaya ino. Somero ki? Nali mwembi. Amasomero ge nasomeraku natandika okusoma ku Njeru Primary School. Yes. Kati awo wagati awo P6 wakolanga ku Njeru Primary School. Primary School eyo nali mu P1 P2. Tibakutegeera bulungi iralulwo tibalitegeera bulungi kuba wali okaali nfubo tukayo. Kati tuwe ku story okuva awo around P5 P6 P7 P5 P6 P7 awo nali ndi Bwange. Isomero ki? Somero Gertrude Academy. Gertrude awo nasomera P5 P6 P7 era omwo nali mu kwaya era twajanga ni muno ebyokusinganwa ebyokwemba enemba no kuchina machina bichi musinganwa ni bani twajanga twasinganwa competitions d'amasomero agokwemba mwalinga nga muli mu competition amasomero okwemba nga mwemba ne badda Katonda baddi no theme gye baba amasomero okusinziranga ku themes edokwemba. Yes. Era nasigalanga mu church ndi active. Sunday school. Basically around P5 P6 P7 mu church wali okola mwachi? Nali mwembi mu Sunday school wali church. Wali dinga kuko? Yes, era nali nga one of the solists. Era nga tuli mu praise and worship. Yes. Na byamani ku crusades. Ekitegeeza wakirwamu okwo. Yes, nakibeera mu ira. Ne crusade wadde bako? Edawa.
Buwenge mu Omega Christian Prayer Center ni church gye nakulira mu Muweereza yankuza. Okay. Yes, anda omusumba gwe beta tumwebaze Fred owa Omega Prayer Center Church Buwenge. Ali kule church ende jinja ekaliwo bekalo. Eriyo Omega City Church eriyo ku Lubogo Road. Road 15. So ko tukobere kwe ende mbedo de wakubanga ku crusade. Wawulira nti omwoyo mutukuvu engirewo. Tibuti wale ira. In fact wabali nganga bali kusabira abantu besa abalokoka. Twayembanga ino omusayi 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 gwa Yesu. Omusayi gwa Yesu. Gwe gutulawa. Olwembo lwatukolera ngana batweta. Olikundi yali abera atandise nga alikwenda awulira omusayi. Tibuti tujja the change didn't end up delivering in abantu watching me. I like it. I didn't call it so much because I'm among the people who have been delivered. No good to go because of the name. Ira morembo. Omsai, 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 omsai gwa Yesu. Omsai gwa Yesu. Gwe gutuwanguza. Omsai, 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 omsai gwa Yesu. Omsai gwa Yesu. Gwe gutuwanguza. Gwe tujam. Ewa Yesu. Atunazako ebibi. Gwe tujam. Ewa Yesu. Atunazako ebibi. Yes, those are the songs that twalanga ku crusade weta abalokoka tusabira abaluwayire bichenga done mbatu ba mu background eno twayemba naino muwala gwe nayembanga naye bamweta Mirembe Sise era mutumira Mirembe Sise aliwa Mirembe Sise ali awo Buwenge mukyala musumba Alex actually mbanonya Mirembe Sise n'omwami mbanonya mbabanda seriously by the way. I need them era bwe kavwenda abutwale Mirembe Sise n'omwami mbanonya mbenda bano kutumusake kivumba because actually for them nali zena nasaba kukunabo and I used to be their fan. Abantu bayimba Mirembe twakula tutyo muchachi n'omwami. Okay. Buti tulikubona nti oli kusimbuka oli kwemba. Ozulo otya nti oli mwembi. Oba how did you okukizula okudiscovering nti okwetebwa kwange kwemba oba kino okwetebwa kola kino no ekyo nakiwulira okuva obuto bwange kubanga nali omwana omuddagudagu mukyaki kuliko endebyo yes era mukaire wange twabanga twasulanga mbiku yantanga mu transport okujja kumirako sente Oasis of Life from Mbiko to every Saturday. Okay. Ngampa transport okujja okwemba. Waidanga wenka wa practice. Era najanga izenka nga yakolera mu Napia market. Okay. Ngandeka naja nayemba kwayo. Ezalo bakutuma kuko okujja wadema tukayo. No nachenda. Tidukira iruna kukweganya. Okay. Era in fact ni watu wasenguka nitwire Buwenge. Yasigala omukyalo oyo mama wange ngampa kiro okuva Buwenge okuyida ku Oasis of Life okukola choir practice. So no Sunday school nga nchiwulira. Okay. Yes. But right now Kinene mba meka tetulipogera. Sawe no nene mbayina. Yes. Did you video over the videos did mungira did kuida. Okay. Ayenga diriwo audio mulungi edene beina dimaze wibanga ki period ki emyaka ngesatu yes. Okay, tujja kwira tukobere ne badolina osoko tukobere niruwalo kuka kubanga okulira mu family yabalokole ayo litukoba oloko ikengo oli mu senior 3 is around 14 15 16 years out 17 oli around now so twenda kwebuuza lwaki tiwakitegerawo in the beginning mumbero tineyo katuje ku break but now that tukujja kutandikirawo atukobere nenemba yes unlike enough nti azira ogondi videos but the videos are the audios are there ate robozi olibona you have been called to do an
work for God. Ni wobo bango likirina ngobulira nti I had that voice telling me kukatuti titi kwendayo mu church titi kwenda mu mboli asha ndi kwenda obenga osobola kubanga olongosa kigambo ekyo banange kanveyo wanga kinzana okungobya katuje break atire tovao. Yes, well, isukayo break and so not neyo yes tukaja mu maiso no muchala bamweta Ruth tia tukobere ba mufumbo bati mufumbo Yesu tujja twabeyo katonda ya umwoyo yede yakoba atyo yogwembo ene ku TV oyo eri yalo kokanga alina malaika jebo na kukatuti ayenga yali musamize mukalamu malaika eyo ya musikiriza yasembera buti yaidanga kukatuti ngali kuida ku crusade kuno nya mukyalo oyo guyabona aye yamala yalemerwa buli yaidanga nga ali kulingirira abona abawala bali ko banole guyabwine ngata mubona kunkomerera bigambo we bingira mu matu yaje okola ati kunkomerero ngalo koike tiera mukubona mukyalo oyo guyabona yamana nti yali malaika so muli munabandi nga balino mukwano mungi nga kwa malaika yabanga achuka mbere. Yes, Ruth obairo katukobera omusingi guno ogwokwemba otandise okwemba aye ate kabiri waliwo okulokoka kyekyaviira kwekyo ekyavira kwekyo obulokole buno olina okulokoka nga oli machuwa ng'otegeera bulungi kubanga bino byakweyatulira omwana abaana tubawa we dedicate them era twabalaga engira mwe baba bakulire aye omwana ono ayina era emyaka gyatuuka ku ye yatulira. So what you want to tell us that okugema abaana okulira mukulire okudedicating no kutwala wabatiza those are two different things. That's yes kubanga baptism ngomwa ile ndo baptizing nga abana abato va kubiri byo baptizing imagine omuntu abakanisa lekere abana idini biralekere obulokolete idini bana Diana vayo onakolera Yesu yes tini fabalo ngolotwekemera mubukulira twekemera n'entondo twatamu mbero tineyo so cheche akuvirako okulokoka okusalawo okulokoka nawulira ekigambo kya Katonda kigambo kyekyo atera kyavirako era twalina n'ebyawandikibwa bye twakuraminganga aye ekyawandikibwa ekikoba nti nze ku amazima n'obulamu. I'm the way, the truth and life. Yes. And no one comes to the Father except through me. Wabonanga ezira jojja kujja wakoba no I can't. So ate nga batusomesa nga tulina okujja mu igulu. It's all about going to heaven. Okay. Wow. Kati kyandeetera okusalawo nti nina okujja mu igulu era ng'onaajja mu igulu olina okwatula Yesu Kristo okuba omulokozi wo. Kikobero yali ku TV. Kuberi yaenda okiwulira nti am the way, the truth ngaye wakiwulira wakitwala wakitekinga tulida kusoma Yokaana 3:16 tukoba nti nze kubo amazima n'obulamu teri no one comes to the Father except through Jesus Christ. Kati wobo kali kufuna Yesu oli kulwawo ikiriza buti osobola okuyikiriza Kristo okuba omulokozi wo. Amina ate noni akanise kuli okumpi oje wesalirewo ayi kiba kirungi wasoka wawulira ekigambo wakinunkuza bulungi wamana gy'oli kujja kubanga eri ekyawandikwa kidukira kikoba nti iwoviire no waida walokoka wamana Katonda wamana obuwonvu n'obwiko n'obwaki bw'omala wavaayo walinga einuma okuyira ate kabiri okuyira awo tekitera kubanga kyangu. So kyobona mukyalo ono Ruth atukobye mu ntandikwa nti olina okujja okulokoka ng'olwedde otegeera kyomukola kigeera. Yes, tuve ku bino bye batubatizanga nga tuli bato okuba nti ndize Katonda aye omuntu omukulu ovaayo wakola ki wayatula. Yes, so buti olovire bwayatula. What was your feeling at that moment? Nawulira bulungi ino kubanga omusumba waffe Fred oyo tumwebaze yatubulira enjiri olunaku olwali lwabavubuka yatubulira kati ffe twalozanga ffe twalokoka nga tuli bato yatukola ati awo lwozuula nti tobanga kumulokole twakizuula netegeza wano tubaye tuyidanga awo ukitegeeza emyaka gyonna wali omugoberezi nga ndi mu Yesu ningeera mu Sunday school nga bwoba anti n'omugoberezi no yabalokweke
oli follower kati wale natandika okuba disciple. Okay, then awo kitegera. So buti tukobere ene mbadde olina inatandika na lwemba ki? Natandika n'olwemba olukoba nti nina Yesu. Olundi lwemba ki? Tukobere nina olwemba kamusinze. Naizaako olwemba olukoba nti gwe wekka. Okay, tusooka otuwe mu akapera olwasooka nalo nina Yesu. Yes. Nina Yesu amala, Nina Yesu aloyo, Nina Yesu amala, Nina Yesu setagenga, Nina Yesu amala, Nina Yesu aloyo, Nina Yesu amala, Nina Yesu setagenga. Ensene nyiga erimu amakuli, ebizibu bingi ebika by'abantu, kiyitirira nga tolina muyambi kubanga tebesibwa betuyite mikwano bayimba kalyonso bagamba mbu bagowa nze nazuula ekyama nafuna amazima Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo nawaayo omwana we namukkiriza yansaasira era gwe nina amagezi genoonya obulamu bwe neetaaga emirembe gye noonya obugagga kambeere noono Yesu kambeere naawe wekka Yesu amala nina Yesu aloyo nina Yesu amala nina Yesu setagenga nina Yesu amala nina Yesu amaloyo nina Yesu Nina Yesu setagenga. Yes, wow, such a beautiful song. Bamwese Ruth nabiri. Ruth Babirye. Babirye ni nabye limbuzaza. Nabirye Babirye. Babirye is a twin. Yeah. You a twin? No. Ebusoga wano Bagatuwa wabowe. Okay, wow. Those among her beautiful songs all were soka nalo. Yes. Okay. All olufunye otya. Olwandikira. Olwewandisikire luviirega lutandikire wa ngera bwe nkobye nti ensene enyiga erimu amakuuli kyo bwe nawulira mule ngambo nanga indukira abazaire bange bamala baafa nasigaza Yesu olwo mu myaka emekaawo omuzaire wange yasooka yafanga ndi mukyakutaano baba wange mama wange yafanga ndi mukyamusanvu. That was too early. Yes. So ani yakukuziza ayanguza nasigala mu mikono gya musumba Fred tumwebaze era mutumire ku eno Ora ni musumba Fred tumwebaze kuza yankola mu omulimu ngera yambibwa ku associate pastor yali pastor Menya musumba Fred tumwebaze baba nkubanda ndi mwala waye nkubanda mama ndi kubanda kitegeza ndi kubanda wano ku TV ze sabira awo ndi kulinda so akukuziza ankuziza era buti engeri gye nali nti ndi mu church nategeranga Kristo n'obulamu bwe nsigayiza era kyandetera okumwenumiriza n'olwemba luno lwayidabuyidde mu mutima gwange nti nina Yesu newankubadde nga byonna bimbayireku nina Yesu ono ajja kunamba okutambula olugendo olusigaire. Olwemba luno nalufuna 2009 nga maliriza n'okusoma nakola course ya secretarial YMCA era bwe maliriza n'okufuna Katonda yampa olwemba olwo nalwewandiikira nebaza Katonda olwemba olwo kubanga naluwuliramu nze ng'omwega ogukulukuta nga gunvaamu saawo ndi nagiwulira n'ebigambo nabiwulira byafuuka olwemba olwo. Wow, Katonda w'amaanyi wandawulo mu mbeera otineeyo. Wow. So olwono olusooka olwokubiri lwayizaako kuva inuma paka eno. Yes, nayizaako olwemba olukoba nti kamusinze. Yesu yalwana entalo nyingi nnyo Yesu zazanwanira Satani mulinye kumfete ali wansi w'ebigere byange nina essuubi mwoyo yekka atalemererwa eyalokola obulamu bwange nina ensonga okumusinza gemaanyi gange Yesu n'essuubi lyange
kusatu kuba nti gwe wekka buti luno lwokusatu olufunyo kiti olwokubiri olwokusatu nawulira okusinza munze nawulira okusinza munze Katonda niyenka yes ncho wona mufumintirizaako nafuna obwengulu wawulira okusinza mwiwe ngotya enwe oli mu kirooto oba kutyamaawo nino omuzi oba muze mpandiika ino mu kyaki buli kigambo ekyogerwa kireka mbali nebimu binambye okuwandiika enemba so ekitegeeza olinda kukoba nti enemba oditoola mu byawandiikibwa okubita mu kubuulirwa okuva mu kyaki okubita ene preaching nkitwalanga mukisa gyendi tukobere kuku obuvubuka bwo waliwo data adolescent stage foli tubuzaabuza waliko tujja twefulamu ate kati tuliho liino aye nga nze kuba tutinze bwe nkobera nze ebyagesaawo nera omuntu ambona yakuboyidde yannasinga tiyalokuka yali ajja kulumya yali ajja alumya Katonda omutwe olitegeera so tulikwenda tubone ku that lifestyle out of Christ adolescent stage najibitamu nga ndi mu kyaki ino munda era ni mu kyaki munda omwo mwene era paka ebintu byonna nga okutawaanyizibwa nakufuna nga mbuuse ni adolescent tuibo wali nga mukyaki tuwakwandibwanga mukyaki twalina iteeka idukira engeri gye nali nga ninga ayambibwa obwambibwa baatutangamu entiisa ndi musumba naanawuliza ati utekitegeeza tosome naabeyo modensi yakulingirira kuba titawa kituufu tisobola nakulimba kubanga abantu banakulira mu bakaaliyo otandise okulowooza kusaidide nongo nga mukyaki ovire mu kyaki malako osaawo mu kiseera kya working class awo ate wenatagalira mukwawo of course in actual sense era obulamu you cannot stop it yes awo nti oba oli kunoonezebwa osobola okufunamu ku challenges ng'omuntu yenaye naalikula challenges kiri wafuna ng'omuntu nafuna mu bintu by'osonga d'okunoonya omwami tukiri kwenda okutegera muna osaze nja bakulekerezaawo programu gikomya wadde kubanga turikwenda omuntu ali ku Baba TV mulimu ali awo ng'ali kutawaanizibwa paati edo ey'obulokole ne side one ate tosobola kunkoba nti oba holi okugibitamu nga tokoze ku mesi because we keep on tweyongera n'amafuta okweyongera ng'okoze eki ng'oli kulemerako ekyo then mu nsobi mutujja nga ate kati twegera wemala okusoma awo nga nakatandika okola olwo olikolawa nakola ku St. Peter's Okay. St. Peter's ebuwera onakola nga secretary. Yes, yanafuna. St. Peter's isomero? Isomero. Okay. St. Peter's College buwera. Iri awo Bwange. Okay. Yes. Onali nkola nga secretary era je nafuna omuntu gwe nasooka okuba naye Obulamu. Nazaala naye omwana. Tiyakulalulamu. Era wene yandalula yantola kulayini. Yakulaga ensi kiki. Yandola kulayini aye olw'ekisa kya Katonda nti yantegeera okuveera yandetambe muweerezaawe era yankuwoolayo yandiza yakusembeza. Okay, that was good. Yes. So why am waterera naterera yasaawe eno oli mukyala mufumbo ewamuteekanga David n'omwami wange. Wow, mwami webale tukumira sister ife omulungi webale mugumiikiriza nina n'omwana kubanga kyendiddi nti kyentera owulira kwife abalokole nti fe tukulire eno mu kyaki nze tukulire eno mu kyaki obulokole ndi butegeera bukulu nti aye fe tukulire eno mu kyaki tulina ebintu bingi ne byetujja nga we are not exposed nti twatuuka mu bufumbo twafuuka ekizibu kuba eri ebintu byebawabuuka buti bwengira mu bufumbo nga ate bakusibya ate wawulira nti olukwenda ozinzimukeyo kati fe twali mu kyaki titwategeera ebyo nti okudating ebyo ng'okaali muto kati ate mbifunanga nkoze eki olw'okutinga ebiwawaatiro ndikwebuusa. Yes. Wow, that is good. Aye wale nalinga n'entiisa y'amaani ino
omuzaire kikukakatako okutaako omwana muntiisa kimuyamba. It's true. So apart from ministry church ndi chokola ndi mukyala wa muna business saawa eno ndi business lady nina edduuka we nafubira nina boutique nkolera mu byakwambaza bantu kikaki namba z'abaami namba z'abakyala ekyo kyenenza okuwulira ekyabakyala kyenenza okuwulira ndowooza olugo yolira kutudda kwambazibwa boutique osobola okwenda okwambala nga nze boutique wagiyita batya? Yes, nina Babirye Victor Fashions. Eddaku buna nti Diana next to share kwira ku Babirye Victor Fashions nemwabaziza. Yes, it's always good tuweereze Katonda. Aye ate tiyatukoba nti mulekere okola. Abandi mujja mwabaawo twefulambu ate kabiri munange yakukoba olina okola era muntu yodono mwido okuvanga ekyokulya tumuweereze at the same time kubanga obuweereza tufe kubuweereza buli obweyira obuweereza buti obwenaku nno bujja na ssente esente endo iwolooza nti omusumba oli olowooza nti bano abagoberezi n'abajodi kuwa omuntu enaku nayenda yawo omuntu alinawo so tufune businesses edokola you can go osobola okujja mu bulimi osobola okujja mu busuubuzi watayo abantu abaana bawulira nga weesiga wabanga eno olikuweereza at the same time kubanga we need to eat tulina osomesa abaana ezirajja kuba nti ono wa musumba olikitegeera ate tulikubuulira enjiri eizamu amaani enjiri ey'obugaiga nti blessings dadadadadaife abalokola ate niwo obusiibufu niwo olisaba ekyokulya tosobola kwebuzaako nti really why is this happening like this oba okitegeera so start up something tusabe Katonda atuwe omwoyo w'amagezi w'okutandikawo okola ekintu tudeme kuba mutima gwa kutya kubanga bw'onoba n'omutima okutya ate bw'otaatandika Katonda azirangeri bw'ajja kubanga akozesa but once you start up something he will come in and he will be part of you so omukyalo ono tusobola okumuwagira ku edduuka lye nga bw'abalagirire well and good tuba tuli ku bakalango mukama wange bansonyiwe Shadraka niwo n'abalira accountability for that but we thank you so much so tukobere luno olwemba olusembayo luwa lufulumya lwemba lutabatya olwemba nafuna last year era nalufulumya December balweta bujulizi okay so tuweeyo kwa bujulizi tudden tusiibule bawangula omubi lwa kigambo kya bujulizi nange gye nvudde wala ddala kituufu mukama nkoledde memme yange bakukoyimbe otendereze mukama byenayitamu byempiseemu byempitamu ampadde bujulizi abange kanjulire haleluya mukama afuga gye nvudde bujulizi wano wendi bujulizi nze ndi bujulizi bulamu njulira Katonda wange gye nvudde bujulizi wano wendi bujulizi nze ndi bujulizi bulamu njulira Katonda wange nandizirise singa sakkiriza kulaba ku bulungi bw'omukama mu nsi eno ey'abalamu abalabe bandimazeewo nandifuse akagoma kaabwe naye Katonda nga munene abadde ku luuyi lwange ankuuma ngabirira nze Yesu yampolereza ankoledde ebyekisa banange nze ndi bujulizi wow that was a beautiful song nga lulungi ino aye omwami mamata mwami ani omwami mutekanga David ndi ku mavivi ndi kuti abaami bo batasazeewo kintu nga takubakinze ndi bwoyenda okipushinga ng'omukyala kifiiringa ndi ku mavivi tukoleyo ka video tutandikire ku kalala Shadraka Ochenge producer wange azda tuyamba kwatugemere byaife byekirokole byayamba mwina akole abite aida tugemera ku mpolampola tufulumya di video dino omulembe guli kuva mu gulogo kuba nti ni radio yona omuntu awuliriza olwemba yajja ku YouTube yayenda alubone olufaanana ku TikTok twenda nemba ku Facebook twetagisa tudulira kuti audio yenka sincerely abantu nakuno benda twenda twawulira ate twabona oli kitegeera so ndi ku mavivi gange
umutima gwange ne kuma vivi tusaba wachiri enkomero y'omwaka guno tujja okutandika January nga tulina ka video kala kajja tuposhinga katuweje ate muri na lya Yesu ndikiriza nti oyikiriza era mukama akuwa omukisa. Yes, so tuweyo ku ekigambo ekisembayo nga tuteekateeka okusiibula. So ko tukobere ne mbadde ndodagani bwawo. Ene mbadange nina YouTube channel. Yes, era kasitota mu Ruth Babirye ojja kumfuna kutere. Okay. Yes. Okay, so kigambo ekisembayo tugoloba Bible verse gy'oli ajewenemezaamu yasobola kuwa munaife aliko na Baba TV. Yes. Nebaza bwebaza Katonda olw'omukisa ogumpeereibwa. Amina. Mwena abatuwuliriza. Mwebaleino era n'abali tubona Katonda abampeera ino omukisa amaina nsigaire nga ninze Ruth Babirye ndimuweereza mu Jinjamirako Center era mbaaniriza mwena mwide tusabe ene mbadange mudiwulirize kubanga diriyo ku YouTube osobola okudifuna. So mujeyo ku YouTube Babirye Ruth mu liking mu following. Let's try to boost one another. Guno mulimo gwo tuli mu gwa team team Katonda alina mu Bible byawandika atukoba nti eriiso lina kye kikola omutwe gwaba nikyokola engalo gyaba nikyokola ebigere iwe bwobanga toli kusobola kwemba aye nga atowulira oyenda okuweereza nga n'okuweereza toli kusobola buli ekigambo toli kusobola kwemba jo liking jo following katoliyo ka sharing. That is ministry. Anything you are doing ngachiri kutambula ku musingi gwa Katonda oli kuweereza olali kutambula yakuba ekituti enjiri n'enjiri oba ya delivering abantu niwo ojire wa liking wa sharing mulikola mulimo n'ogwo mulala. At the end of the day, yes, accountability ejja kuba ya muntu ku muntu, but that is what the only best thing kyetulina okuba nga ate tukola ate nga tutambulira kuso mu mbeera oti neyo sibula tubenga ate tuvawa. Okay, nenda wakutumiraku omusumba wange Fred tumwebaze era nga ni guardian wange mutumire ku ino ntumira ku Pastor Menya David Bwange ntumira ku Pastor Isa ku Hope Heaven Church Mafubira abakristayo mwena mbatumire abaku Hope Heaven Church Mafubira natumira ku omwami wange omwagalwa Mutekanga David nkutumira ku inera nkwenda ino mu Kristo Yesu. Amen. Natumira ku sister wange Keti ngakola ni group ya akolera wano ku Baba TV mutumire. Keti eri neryo ngati video tuwe kuli nerindi Karo tuzabuza mu Keti agati tutraira mu karo tugati sabu. Yes, thank you so much we bali kwikiriza kwida tushalirako. Yes, mumbero tineyo oyo nabaira omuchala niwe wenoliyeyo. If you have been called to serve God, come we share your experience banange kigambo kyoli kuwereza eriyo aliko kyoli kuwofulumya eriyo ali kukirinda ate nga kya inspiring that person. So munange tovao katwire